ng'ebula ennaku 7 bannayuganda okusalawo ani agenda okubakulembera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti akwatidde ekibiina ki National Peasant Party NPP asibye atalaaga Wakiso ng'akunga abantu okumuyiira obululu. Ono atandikidde Kyengera mu Busiro East oluvannyuma ne yeeyongerayo e Bulenga Wakiso wuyo Nansana. Bakira bulijjo ayita akunga bannayuganda okweyiwa mu bifo awalonderwa ku lunaku lw'okulonda basobole okwenyigira mu nteekateeka eno. Bategeeza mu abavubuka mwe mwebeereremu betubakulembedde mukola bulungi ne babakubatiya kaate ensi zonna muzirabye mwami byabakama bagezaako okukwatira mu kalulu kaffe tumweyambulire. Wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okukuuma akalulu kaabwe kassa batamenya mateeka. Ennaku z'omwezi nga 15 nyambadde t-shirt eno mugitunuulire mukalonde temuvaawo ekijja kikole ki solongazi muwulirize oyimirire mu mita z'amakumi ameka kubanga amateeka gatukkiriza. Genda mu kalulu kano nga toyina kiddako otumalira budde naawe agenda okukalonda bw'oba ogenda kukalonda naye nga bw'omala okukalonda toyina kiddako otumalira budde. Obuvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu awangalira mu lino eggwanga ate nga tetugenda kufunayo ddala kwe kulaba nti tukuba akalulu n'oteekawo embeera ebyo byolonse ne birangirirwa oyo n'atufuga emyaka 5. Kasibante ng'akulembeddwamu amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kye Edwin Kibuuka obwedda buli bwe bayita bategeeza ng'embeera y'okunyigirizibwa omuli enguudo embi amalwaliro ebyenjigiriza n'emisolo emingi tewali asobola kubitereeza okuggyako ye. Ekisaawe emu mu kibuga Kampala nga jjamu akutte wano nga toyina nawoyita n'otuula mu mmotoka essaawa 4 ng'olina emirimu gyonna ne gifa ne pulogulaamu ne zifa. Kambabuulire bakadde bange gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4 yandibadde yakola dde enteekateeka y'enguudo zino eziri mu Kampala nezituuka ku roundabout ennene ez'omu Kampala nga waliwo n'enguudo eziyita mu bbanga kubanga essente tuzirina. Tusobola kuwangalira mu nsi nga tuwa omusolo naye bw'omala okuwa omusolo olina okwesasulira medication olina okwesasulira ssente ezisoma olina buli kimu kwolina okukyekolera. Obwo obuddu tulina okusituka twerwaneko. Kasibante era talemye kukolokota gavumenti olw'okusiba bannayuganda mu bwavu. N'osanga ng'owa booda abugira ku bunkenke nannyini waayo amubanja landiroodi amubanja n'omukazi. Ono asuubizza bannayuganda okubasasulira amabanja gaabwe singa baba bamutaddemu obwesige. Amabanja ku ssimu tosasula bw'omala okujja mu buyinza ngenda kusasula amabanja. Ate muwulire akasembayo bw'oba tonnaba kwewola ku ssimu weewole ebisigadde obindekere. Kyokka ono akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okuwa abeesimbyewo enkalala z'abalonzi kyagamba nti waliwo ekitagenda bulungi mu nkola yaako ey'emirimu. Kubanga akakiiko k'ebyokulonda kakimanyi nti mu bifo ewalondye waliyo abantu abaafa waliyo abaasenguka waliwo abaagenda mu byalo. Twagala okumanya abantu bameka. Olunaku olw'enkya ono waakubeera mu Kampala ng'akuyega abantu b'e Lubaga ne Kampala Central. Teddy Nakaliga.